abatuwuliriza amanya gange banyita Aisha ndi eno nkola Saudi ne mulabe gyensula mulabe obuliri buubwo nsula eno waggulu mulabe waggulu mulabe munzolowooza oba tuwaayira mulabe gyensula mulabe nsula eno waggulu ku kalina nsula waggulu ku kalina teri kufuuwa muyinza ogamba oba tetwagala akola naye abamu bamanyi nti okubwa n'obutalya kwe kubonerera kwokka n'abamu tuyita mu kubonaabona obuliri buubwo zino ensawo zaffe ze bayita Saudi ziizino buubuno obuliri wensula kwegamba nze simanyi n'ekirala mukimanye nga nze sinaaba bangamba okwenaaba amazzi bagenda gasala ku musaala wenjoza olugoye bagenda lusala ku musaala buli kimu ku musaala muyinza olowooza oba tukola kitwagala okola naye mutuyambe abalina ku busobozi mutugambire ku gavumenti tuyambe kubanga ti omuntu akuleeta eno naye newamugamba obuzibu bw'olimu takuyamba kati ife mwe abalina ku busobozi mutuwerekeze ku bantu mutubuulire batuyambe gye tusula batuyambe batulongoosezeemuko gye tusula gyetuwa muyinza olowooza oba kinzi oluziba nga gwe weebaka olusiba nga gwe weebaka mulaba mutuyambe gavumenti yetuyambe kati batugamba gavumenti yabiteekamu olwazi tuyambe ndi Saudi ekitundu bakiyita ali ku Riyadh mutuyambe